omusomesa ku Nagarama Excel Day and Boarding Primary School. Essomero lyaffe lino lisangibwa mu Gwendidde, Nagarama Parish, Nakifuma constituency. Tukubiriza abazadde okuweerera abaana ku ssomero, naye ate okubeera ku ssomero si kubeera mu kibiina, to improving talents z'abaana, omupiira, okuyimba, okuzina, kale buli kimu tubeera nabyo. Ngaakati eno tuli ettaamu etuuse ku nkomerero, tukubiriza abazadde abaana tubasindika mu byalo ewaka. Tusaba nnyo abazadde mukuume abaana, mubayigirize ku mpisa n'ennono. Nti charity begins at home. Empisa zitandikira waka. Kati era nga bwe tubadde n'abaana bamwe ku ssomero nga tubafaako nnyo, n'abazadde temufeeko nnyo ku baana, mubayigirize empisa n'emirimu egy'emikono. Temubaleka kutuula butuuzi oba kukyalakyala bagende wabasenga bakyalakyale, temubakiriza kukyala. Mu holide muno mukubirize abaana bayige emirimu gy'emikono basobole okwebeererawo mu biseera eby'omu maaso. Okay, this is in Gwendidde, that is Nagarama and Mukono district. We are here and there's something that we have tried to see, that some of these children here, they need talent, or they have talent. So we are trying to promote talents in these children through playing football, singing, athletics, and many others. Because we have tried to see these children, that many of them as they came, they have different talents. So to bring out the behaved and understanding children, we have to promote their talents. That's why we are here, and many of them, they are very happy for participating in this. And you find children participating and singing. You can find a child that in class is not all that good, but when you take that child to the field, maybe to play football or for athletics, you find that child performing it to the best. That's why we said, for us as teachers and for us as Nagarama Excel, we have said no, let us promote the talents of these children. And it's the reason as to why we are here. We have gone on recording different songs, and there are these children themselves that sing them, like as they are singing it now. This is the school anthem for Nagarama Excel. There is another song that was recorded. I think there are like 2 songs that were recorded. And we are going to do more of talents. As we are practicing work in class, still we have to go back to the field also. We bring out those talents. So as Nagarama Excel, that is what we do. Then it is also a calling to our friends also to practice this. The reason why some of the children, they leave school, they find themselves that in classes they are not good. So as you stick on them, what comes out is many of them running away, dropping out from school. But when you bring such a kid or such a learner to practice these activities, that child will leave school when he's having something than books. Then also, it is according to the government. At least these private schools, these children here, they are for the government. As they are for the government, they should also look at these private schools. At least they let them come in. They facilitate the private schools, like bring textbooks, because these are government children. Remember, what children in government schools get, it is the same what these children in private also get. Meaning, tuina
bingi ebyemizanyo bingi byetukola byetuyigiriza abaana baffe betaba mu kudduka bagenda ne bakompitinga mu zino kudduka kuno kwa gavumenti bagenda ne badduka ne bannaabwe era tulinamu abo betulabanga mu myaka ejijja mu maaso be bagenda okubeera bategeyi ba Uganda kuba tulina abaana nga basobola okudduka nga obanga tubataddeko amaanyi basobola okugenda ne batukiikirira mu nsi ez'ebweru era abaana baffe basamba emipiira tugenze nga tufuna amasomero ag'enjawulo etubanga tugenda ku competitions era n'ebirala abawala basobola okubaka n'ebirala nga talents okuyimba abaana baffe bayimba abaana baffe byonna byowulira ng'omwana alina okukikola ffe wane waffe tukola ki tubikola era tukubiriza abazadde nti leeta omwana kuba twagenda tukizuula nti omwana okubeera ku ssomero talina kubeera mu kibiina kwokka nti awandiika notice nedda tulina okujjayo n'ebitone buli omu azaalibwa n'ekitone ekikye so ffe ng'essomero singa tusirika tugenda ate kutuula ku bitone eby'abaana kuba tulabyeko bangi mu Uganda ng'abamu basoma naye ate otunuulira nga ebitone bibiri mukola ki mu kubaliisa so tutunuulira ku mbeera eyo abaana baffe tugezaako okujjayo ebitone bye balina. Erinnya nze Kagera Ben nga nze director w'essomero lino eriyitibwa Nagalama Excel era nga tusangibwa wano mu Gwendidde ng'ekyalo mu Nagalama era mu Nakifumanga constituency mu Mukono district. Mu kaseera kano tugenze nga ffe abalina amasomero tulina ebintu byetugenze nga tuwulira ebiseera ebisinga kati ng'ekintu ky'abasomesa okubanga bonna balina okubeera ne degree ebiseera bigenda ne bituuka nga we tuli wano ffe tuli mu private schools gavumenti nga tenaba kugamba basomesa baffe okubanga baddayo okufuna degree waliwo strategies gavumenti gyalina okusooka eteekewo nga tetunaba kusindika basomesa bagende babeere nga basoma. Waliwo abasomesa abasinga abali mu masomero gano nga sente zaabula yagenda n'afuna ka certificate n'akomawo abeere nga akola naye kati obudde butuuka olaba n'akasente kasasulwa katono nnyo katwala nti kuddayo ku university sente zinaavaawa. Abamu bagezaako n'okuyingira gavumenti ne bikola ki ne bigaana lwaki nti lwakasente ebiseera ebisinga so nga tebanaba kutugamba nti abasomesa baddeyo. Nze ndaba bandibadde basooka ne bateekawo enkola nti oba amasomero ga private gano ng'abasomesa abalimu kuba nabo Bannayuganda bandibadde nga babeerako n'engeri basooka babayambemuuko financially awo tubeere nga tubasindika babeere nga baddayo bakole ki babeere nga basoma. N'ekirala waliwo kati ng'abasomesa bano basomesa nasale gavumenti wegamba nti bonna baddeyo babeere nga bafuna degree ebiseera bituuka nti abasomesa bano abasomesa nasale ebiseera ebisinga basangibwa nnyo mu gundi mu private schools. Itegeeza nti government schools tebanaba kuteekawo program eyo officially abasomesa babeere nga bakitegeera nti omusomesa abeere nga ava ku college oba ava ku university ng'amanyi nti nga qualifyinza okubeera musomesa wa nasale watuuka kale ayingire gavumenti ng'amanyi agenda kusomesa nasale naye ate ajja kuddayo akole degree kale mu ECD oba mu primary mu nursery teaching kale ataakome oba muwe kusomesa primary. Ogenda olabanga n'omutindo omusomesa agenda n'asomesanga n'ebintu ebimu takola ki nga tali sure biki byali mu kusomesa. So nze mbadde nsaba gavumenti nga tenaba kuteekawo bintu ebimu ebyo esooka etunulemu mu basomesa bano yo nga gavumenti ebayambye etya. N'ekirala kireetedde abantu bangi okubanga badduka mu busomesa. Why? Nti mu kusooka byali nti abasomesa baatwalanga okusoma kuno nti it is their last resort nga wagezaako gyagezezaako mu field na ne bigaana adduka nga alagawa adda mu busomesa. Naye kati ate otubanga era n'abasomesa abalimu batono nga n'abo ababaddemu abatono
bangi batudduseeko bagenze nga batuddukako abamu bagenze ebweru abamu bagenze nga bakola emirimu egy'enjawulo balaba nga obusomesa tebukola ki temuli kifuna kati ate gavumenti wenaavaayo etandika okumyumyula amateeka gano ndabira ddala nga education as a sector ate gavumenti eri kugiyambako kubanga ekola ki nga egwa oba efa kuba wona agamba omusomesa eyakoowa edda omugambe nti ate genda oyongereko ebitabo okomewo osomese kati oyo agenze n'afuna kakapito n'atandika omudaala gw'ennyaanya aba asinga. So nze mbadde nsaba nti gavumenti esooke etunule mu kintu kino oba ekibanga kyetaagisa esooke eteekewo engeri yonna esobozesa abasomesa bano okuba nga beeyongerayo basome oba bateekerawo basako oba kati nga private schools oba bateekamu kasente nti kakati nze director wembanga omusomesa amuwa sente weziti gavumenti ebereko nayo omutemwa gweteekamu itegeeza okwongereza ku zange nga director tuongerezeko neza gavumenti tumanye nti buli mwezi omusomesa ajja kufuna sente weziti ziba zimusobozesa asavingako jukira bayina nga abasomesa tulina ebizibu bingi bayina families bayina b'okuyamba baweerera ne school fees bola baana abasomesa kati wabanga talina kyakola nga yesibye ku musaala wano ali kufunawo sente ntono nnyo wabanga afunye ekinene ali kufuna mitwalo 4 afuna mitwalo 3 zisobola okumubeezaawo n'aweerera abaana ng'ayamba famire ye era addeyo ne ku university ekyo ndaba kiba tekigenda kusoboka yekuzaamu abaana baffe kati ng'abazadde ebiseera ebisinga waliwo ekitambula mu ggwanga muno enguzi efuuse ki efuuse enguzi ebiseera ebisinga bano abaana byonna bye bayigira kuffe ng'abantu abakulu itegeeza nti wenaabeera musomesa nga nina ebintu bye neenyigiramu ebitali bituufu itegeeza nti omwana gwensomesa agenda biyiga automatically. So tugenze nga tulaba mu ggwanga nti mwabamawule mutanyo n'okubanga mutulaga ebintu ebimu bino olaba oli bamusibye oli yakozewo ati nti oli yalidde sente weziti. So nkubiriza nti bano abaana baffe babeere nga tebakuliramu muzoogo gutya tubayigirize okubanga basobola okwekolera ate babeere satisfied n'ako akatini ke bagenda okubanga bafuna ekituleetera enguzi ebiseera ebisinga kululunkanira ekinene kyotanaba kukola ki kutuukako. So tulina okuyigiriza abaana baffe bano nti akakatini k'oba ofunye sooka otandike naako. Ayina ebiseera ebisinga empisa zino ziva buto kati ffe nga b'amasomero era tugenda nga tusomesa abaana bano the disadvantages oba obubi obuli mu nguzi bakule nga bakola ki bakula nga bakitegeera era kati penalties ayina kyo kibeere nga kino kigenda eri gavumenti wabeerewo penalties nti oli wabanga alidde enguzi ne bamutegeera bamuteekeko penalty itegeeza guno omugigi omuto nagwo gujja kulabirako ate wekibanga kyetaagisa abantu abamu babeere nga bapublishinga oba mu mawulire oba biki babalage ensi itegeeza obanga bamutaddeko penalty ate nga bamupublishinze katono omwana omuto agamba kitegeeza okulya enguzi kibi. So kyetugezaako kuyigiriza abaana ate wabeerewo ne lessoni zikati wekibanga kyetaagisa wetubanga twagala okumalawo enguzi mu ggwanga tutandike kati eno mu masomero tutandike n'okusomeseza ddala enguzi tubagambe dangers oba ebibi obubi obuli mu nguzi abaana bakule nga bakola ki nga babimanyi.